Alien Skin kyali wange nnyo. Ekizibu ndoza ffenna kye tufuna kwe kuba nti kitegeza bawagidde bamukube kubanga ono kyaliwo ono kyaliwo nnyo. Ndawagidde bamukube sina buzibu nakyo. Nkwatako mu ngalo. Nawagidde bamukube. No, simu ya bei. Nene n'omusajja akola screen. Abirongoosa. So nze nawagidde bamukube. Ontegedde bulungi nnyo lwaki yakola omusango gwegwana bamugaba weetonde nga teyeetonda bo ne bamutonda bakubirawo ebbaati. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mu district ya Oyam kalino kano mbadde nkajja kumanya bigalubiri saabimanyira badde bagati mu district ya Oyam abagenda mazo n'okuba nti babala census abamu bali ku misinde newange saabalaba abala bageze mazo n'okuba nga babagombamu obwala abakola exercise y'okubala census obuzibu bwavudde bagenze okulipootinga zitabu ze baabawa ne zi power bank nga tebazirabako yadde kati bali mu banoonya basobola oba nga bakomyawo zitabu ze baabawa bala abantu ne zi power bank obaza abafaako abasinga bayosa omusubi ababakutte banyonyole zaalagawa mu bufo ofaananako naye baabasasula abasiddi omususu ziri saabalabako ewange nange tebambala nkubuulira mazima era bwe kiba nti abanayuganda abataabalwa abafulume eggwanga zebampe visa yange obandagewa tebambala nze saabalwa tebajjako wange akatundu akeetoolodde awo kati twabalabako nze tebatubalaga katono agaliwo gwe mukutu kwoli nina abasajja babiri simanyi ngeri gye ŋŋenda kuba nti mbakwatakwata tutegeera oyinza gamba mbuno oba tuli balalu ayagala okulaga relevance ndi wa tabu amanya abantu tabu Kenya media nze president w'ab'emitwe eminene ng'olwaleero luno nyina gwe nkulembera gwe ngenda okukola naye nze mukulembera naye ogugwe munene nnyo okusinga ku bwange yenze president nga bw'okimanyi kino president Museveni yafuga eggwanga lino naye si yasinga amaanyi ezegedde akadde emyaka kinaana naye ani asinga agamba amaanyi gano ntino nyisobola okukifaana nekukuba ku ttaka president Museveni tasobola okumanyi si vice talina kiti kyonna jasi ali mu association ku bantu tugamba ebigambo njagala okubabuuzaako mwenna abatulaba wano ndi wano ne pulezidenti w'ab'emitwe eminene naye nze zigwange si munene nviri ze zigufudde obunene nviri zenene n'olwekyo mu association era tulaba we ziyitira mu association yaabwe siriimu otegedde naye nga twakubabuuzaako mwebale kubeerayo yonna gye musinzira okutulaba oba gy'osinzira okutulaba bwe tuti bwe tuzze olwaleero nze Samuel Kalungi owazzenga yaffe kale katugende mu nsonga olunaku olwaleero tuzze kuwumbawumbako wiiki kyotaawulira kyotaalaba byonna tugenda kuba nga tubiyitamu wano n'abakulu bano babiri kye twasookera nakyo ddala abantu bagambe tupapa nnyo abantu bagambe nti eno yentandikwa kigenda kubeera bweki eno kyo bagenda babagiyita the weekend but the weekend fe tujja ku endinga wiiki bwobala okulaba sho ng'omanya wiiki ewedde ate olumu zijja kubaamu NB so weekend A ne weekend B ngala olaba and B oba B oba B omwogere ku ddi oba waddi wali ndiba sausage kangamu naye ebikiriya kale ensonga zigeze maaso n'okuba nga zitambula tugenda tandikira ddala nedda abasajja balina okuyiga okukwana by the way ekino kibeere kiyakuyiga abasajja balina okuyiga okukwana I mean bw'osanga omukyala nga oli mutamiivu n'osanga omukyala nga ayambadde akakaaya kibukubiraga nti mukyala muki muisiraamu biyawo sooka omuteeka ebbali osenye amannyo ofune ebigigi oba n'amayirungi ojje ng'okkakkanye
naye tosobola kujja nga teweetegese kyokola nti abasajja bangi ennaku zo tebalina bakazi nomwenge nga tegwekweka tebeetegeka okigedde gwe edda ffe twetegekanga nga bwoba ogenda kukwana simanyi bamwe ate notuuka nga kaweddeko nosuka nga kaweddeko kuba otambuza bigere nolongoosa engatto aye no enfufu n'egigubya ate nobanga onokyaza ewaka otuuka nakala lumi nogamba kale senga yabadde abeera kumpi wenewembeera kandi abadde empunya bulungi ate nowetegese nogamba kati kotuuke ng'onyire nakawo kako ate notamusangayo ate nga tolina simu awe nyini obadde okimanyi nti edda wabanga n'omuwala gw'okwana nga buli kaseera waba mu neighborhood awo nga oyambala bulungi n'onyirira naye nga tomusanga tosobola oyambadde obubi nedda wuliriza olaba lwewerabidde okusenya ng'ova ewaka ng'owerabidde okusenya ng'ovaamu alufu ogamba mbyerabidde ne kaŋŋende obudde bunkutte jagulayo ka bigigi oba wakaweta bwoti wosangira omuntu gwolina okuwahanga nalumasi ng'ali awo mansi kati obeera okola oti kati tuddeyo ku ntondo omutamuvu yabadde alina byayagala ate bano abatamirira ku bia teri kibinga tutandike sho tugenda kutandikira naye abavubuka muyige okukwana kyobola nga tulina rape cases nyingi zinga wefuge so tugenda tandika ku Saturday paka Saturday yaki yaleero kuba tugenda bawo buli Saturday katutandikire ddala ku Saturday esookera ddala nkulisaayo ku Ham Stadium ekikulu mwagenda maaso n'okuba nti mukikwasaganya eddakiika emu-bbiri ku byonna ebyagenda maaso kivulu kyali successful nnyo kyali kivulu wali mukolo oguggulawo naye ngaokuyingira osasula nga waliwo ebyamasanyu bingi nnyo nga bisinga ne ssente zokoze ki zosasudde kubanga kati nze nali simanyi ti nno nyinza nokubeera ku kivulu ne bampa ensiwani z'emmere zisukka mu nnya ate alda nansanga nga enjala endiko nga nimwetegefu apetite eri waggulu kati neŋŋamba kansanyusa omugagga nendya piraawo ate terikisanyusa mugagga nga kulya mmere abaavu nga mulyawo mulya alla aba awulira emirembe ate nga swaba abona saba piraawo ye buli sowaani gyalaba ali alaba mpeera agamba ndisiza abanaku ajja kunya agende okunebaza okugabirira bamwanadaani bano abatalina mwasi naye emmere sinze nzekka emmere yatambula mu VIP kati ate nga otuukako mu busenge buno bwe $1,500,000 ku 10 la ilaha illallah balina chipusi balina soda balina juice balina enkoko firiji mweri omupiira gwe guli DStv walaba Champions League essimu ali emirembe gyali mu busenge obwo neŋŋamba omwavu wakufa kati ku sheeyo yennyini ngenda kudda saidi eno ku sheeyo yennyini alien skin tumulaba kozi abantu bayombye nnyo bayidayo ku kino ekyabaddeyo kyetugenda okuddako nti ate kati ebiringa bye mwasirika alien skin agwiŋŋanako ne Ryan Pro gayo yabeera ne Palaso besisinkana bati egaali ya alien skin automatica alien aba akyakomfortinga gayo ayogera naye paba ne bagamwambaza Ryan Pro awo wetutandikira nga tetunajja nambino ndowooza ekisookera ddala njawala nona kubakulisaayo abaali mu lunaku olwo Ham Stadium being a comment expert njawala kitunulira from a broader perspective nti Uganda eba ekula okigedde abantu nga Ham tubeetaaga nnyo tulina obbasapootinga mu nkola ezifaana bwe zityo kitukakatako ffe abatasobola okukola bye bakola okubasapootinga tusobola okwogera ku gavumenti embi n'ebirala byonna byonna naye ate mu gavumenti embi ne mu bibi byonna byerina ate mulimu abantu nga bahamu bosobola okugamba nti akoze ekisaawe kiikyo kibaki weekireera kirabwako tasoose kufuuka MP tasoose basaba kubeera simanyi memba palamenti era talina kyabaagaza naye ekisaawe akitaddewo naye ekisaawe kiyamba abantu abasukka mu miliyoni throughout the year mu kisenyi kati bakozi awo mu kisaawe bwekyo ekisaawe kinene okukirongoosa obulongosaayo z'obutebe akola kyasiimula akola ki
that is job created for people. Ebyo abantu tebabyogerako baagala kwogera ate ku alien skin eyabaddeyo buki obubeezi abantu baffe basiru bayonjo mu Uganda wano obusiru nakugamba kibutegeeza to make wrong decision nti balekerera ekinene ne batunira obusonga obutono. Twogere ku kisaawe ekya Hamu ne creation yakyo kyatandika kityo okubeerawo ani lwaki kyabeerawo bigambo ki ebyayogerwa including the road mayor. Exactly. Road mayor w'ekibuga Kampala nze sikyala muyita wa kitiibwa Road mayor Elias Mukwago ekitiibwa yakyeyambula n'ayogera ebigambo ebisabiraawoni nze simusabira gwe bwogamba tumusabira nze simusabira sisobola fukamira wansi nensabira Lukwago kuwona sisobola mumusabire nze simusabira omanyi ebizibu byenina gwe twagala nnyo abeerewo alabe ku achievement seezo zabadde awakana ate lwakyazira batazaagala akasaawe ka kriketi atalabe nga mulimu express kyembalenga zakukulaga nti nze njala nnyo okwogera ku saidi eri eya development nti tutunuulire ekisaawe kya Nambo ekisaawe ekyo ekyagunde ekya Nakivubu bwe kiri kati surrounding na kiki kye tufunamu ng'Abannayuganda ontegedde na biki ebyayogerwa nga kitandika na biki kati ebiriwo obudde buno so nga tugenda ku alien skin therefore alien skin musajja wange era nina okumwogerako naye kyenkugamba njagala otunuulire ebintu mu bugazi bwabyo gwe waagaliwo saagala obeere nga bala abatuula mu gundi mu bunanka ne bogerayogera okyegedde twagala okwebaza Hamu mu butongole weebale nnyo olw'omulimu gw'okoze ffe nga Zinga yaffe tukwebaza kubanga tukkiririza mu kye bayita personal responsibility and accountability gwe obuvunaanyizibwa bwo obukoze n'embalirira n'ogitulaga kubanga abantu bangi beteekako obuvunaanyizibwa nze road mayor era nze kyabaliwo ekyalo naye n'omubuuza mu bwa road mayor bwo kiki kyokoledde Abannakampala ekisaawe kya n'essomero alina akasomero gye yasomera nalaba essomero road mayor gye yasomera nenzigwamu amaanyi olagawa tolina na mukazi olagawa ogezaako kulemesa ono kugusa nsonga wuliriza nze nalaba essomero nze nalaba essomero nze sisobola kubeera road mayor wuliriza nze sisobola kubeera road mayor ng'essomero kwe nasomera n'abaana bawo tebanywa buugi nga liri mu Kampala ate wennyini wendi road mayor sisobola nze sigamba gwe nze sisobola okyegere bulungi nnyo omanyi kyona road mayor kweyasomera liri kodi Kampala natuukawo bweti nengamba okakasa bigambo ebyo nenzigwamu so siyengezaako okugamba nti tuleme okwetuuma obuvunaanyizibwa nga beetuuma amannya ontegedde wabula obuvunaanyizibwa bw'ogamba nti nze Bukenya media tulage Bukenya media kyekola bw'ogamba nti nze Zinga yaffe tulage Zinga yaffe kyekola bw'ogamba nti nze Hamu ngenda kuzimba ekisaawe kizimbe era okitulage Hamu yakikoze tetumubanja omulimu gwe yagukoze responsibility and accountability yakikoze kale tugende wali Ryan Pulo alien skin bakubagana ewa Hamu akati Ryan kyali wange alien skin kyali wange nnyo ekizibu ndooza ffenna kye tufuna kwe kuba nti kitegeeza bwawagidde bamukube kubanga ono kyaliwo ono kyaliwo nnyo ndawagidde bamukube sina buzibu nakyo nkwatako mu ngalo newagidde bamukube simu ya bbeeyi naye nina omusajja akola screens abyabirongoosa so nze nawagidde bamukube ontegedde bulungi nnyo lwaki yakola omusango gwegwana bamugaba weetonde nga teyeetonda bo ne bamutonda bakubirawo ebbaati. The idea is very simple. Olina okutegeera violence tugivumirira naye nakugamba nti even mob justice is a form of justice. Gwomanyi nti nno omuntu okumukwata akababooda ne bamutta baba bakoze justice kooti y'abantu omanyi lwaki kiyita mob justice? It is justice done by locals. It is mob. Otegedde erina ebibi byayo
ngera n'eri ekkooti eryayo nga bassa omukyamu bye bibi byayo nti bassa omutuufu eba eri so mob kyobalaba nti bagiyita mob justice kankubulire violence erina weeyambi eyekikungu basazewo ng'ekyalo ntonafe atuveemu kati gulaba president Museveni ye chairman wa kyebayita looking for justice ontegedde Museveni yayingira ensiko nga teri amulagidde nayingira nawangula naye bwe yawangula tulaba ate tunyumiddwa nnyo naye ngaate amateeka gaaliwo yali asobola okulonda so kyengezaako dakiika nnya buli muntu eziri endalo zikozesa eki kyembategezaako okugamba kiriwo ekiti kyengezaako okugamba kiriwo ekiti Ryan okumukuba alaka bali takyazaga ku Ryan musajja sajja obweri musima yajati waawasi alina musajja sajja yajja bwafuna n'abusyaga ne bubeera nebogeraga yabukontolinga nga bwayisi bitya azze enfuufu ekakuba agenda kwa passport yakaza twaleta ku passport yatulese wano nfinga tugenda kugamba nti Ryan is not a big deal okumukuba akasajja kekamukubira mukubira enkyato nakola bambi kawulira kaagala neka nze ndi wano tudde ku mpiso njala genda so kitegeza kugamba okuba Ryan okuba alien skin okuba Ryan I mean we bavuko okulwanaga naawo tiimu y'okuba Ryan it's not a big deal mulina nkugambe tulina ekizibu ffenna nze ngenda nkibuukamu nze engalo zendyamu sizizanyiramu era nkukuba nenkutta ontegedde nkukuba nenkukola ki Tata, you're promoting violence on the show. Anti nkubuulidde nkugambe nze engalo zendyamu sizizanyiramu ontegedde bulungi nnyo otegera ne ku faaza eyalya tuti kizina lwaki esembayo ng'ate nkufaaza kamaze ensonga yawe alien skin kyeyakola si kibi this was a clash ebyo bibeerawo mu nsi yonna ekyenjawulo ku yoono ne kweri gye babadde batusibako eyaganaaga enjawulo ziri bbiri nti ene yoono ono yakola omusango ate yabadde annyonnyola bw'osanga omuntu gwe wasobya n'agamba nti wansobya teweefuula mugezi lwaki Ryan tebamuwaabira ku poliisi than omukuba obukubi nedda naawe nakugamba ensi tulina enseezi biri mu nsi emu waliwo ensi eyaffe etayingira poliisi kuba ne poliisi naye ate erina beewozesa ne beetawozesa ontegedde ate waliwo emisango egiwe gitawaabwa nga tegyawandiikibwa mu butabo bwa poliisi okuzoleera tekuliyo mu poliisi ozagera ku poliisi ogamba ono yanzoleyeza era bakusekera busekereza awo tuvuddewo ekyo tukitadde topic eddako oba eyokubiri gye twamaliriza nayo na wiki but njigaseeko olwokuba nti kino kikola ki kiri wano Kenya tukolesho ate ze nganye olinda topikiyo olula buleza okunzija kumulamu abakitire bakyakulira ku nnyina kale kyebadde njogerako tubadde ku lutalo lwali alien skin okubagana ne Ryan then aganaga ne Fikigaza ono ye endowooza yetwagifunye tuzewo aganaga Fikigaza tubalaba bagenda maaso n'okubanga bakola ki bakubagana n'ebyaddiridde byonna ndiwo olutalo lwa Fikigaza nze nja duteeka ku poliisi esirise nnyo ng'ebintu ebyo bibaawo etuuse n'okulowoozesa bannayuganda nti
mulimu abantu mu Uganda abatagambwako abasobola okukola emisango ne batagambwako ate ne bano olw'ensonga lwaki olaba nti Aganaga teyagenze kuwaaba naye akimanyi bulungi nti newaanaawaaba era oli tebalina kibajja mumukola awo wennyini Aganaga agamba nti poliisi yamukubiddeko kasimu naye mugamba ebintu twabirabe jangu owaabe anti kati mulimu ensonga za ghetto nga olaba ku Buchamani ebakuba loko jaya polisi neegerera loko jaya ndi jangu ojaya ganze nva kutegera butegeezi nti wagenze n'owaaba eri mu ghetto baddemu ne bakuba embungu ate bakuteeka ku ntanda nga tewali kamera nga tolina kamu ng'owulira obuvune mulimu namukuluma naye nga tolina wadde akanuubule ninga buli wamu wakuluma kati Aganaga bagenda nawaaba balaba nti nno munafu kati alieni alina kukoppa kyalieni sikiini nti akubye tomuddiza gwedda mu bantu abantu bakusaasira era kibaliko challenge za Aganaga kati ze ziriko kati yafulumiza n'oluyimba olupya ate Aganaga ziriko bagenda nyimba ze kukyamanya kumanya nti yamukubye muyimbi alina bwe yagenze n'ayimba Fake Gaza nga abantu bali mu byalo omuyigo ogenda okuyimba nga abantu ali mu byawe wenyora tatunula na ku stage eyo embeera kati eriwo nti ekisaawa zino bamuzize Aganaga ali ku top niwe agezaako okuddiza abakoze kiba kiyiika nga olaba kwali eni skini ne palaso kati ate enjawulo y'okukuba nti okuba artist munno nti gwe akubye ekikulya naye Alien Skin wabagamba nti Alien Skin bakubye ogwabadde ogaba bamuyitani Ryan oli si artist but is a pro ebiki ebyewa mwenu mukyalo kyamu teryamumanyize namutegedde najjo nga bamaze mumuko nze namulabako so Aganaga kibundi kyakoze Fake Gaza kyakoze nkivumirira nesekuvumirira yenna tonnabafuuka nnyo sita kubanga osobola okuba era nze ekyo kyemunenyeza olabayo abaana bano bakoppa bali abasookawo nti bayitira mu ntalo naye entalo z'abali basita babbebekulu bakamiloni ba Bobi Wine zalinga zabikolwa musically nti tujja kuyomba nikola interview nkwabye olumala okukwabya nawe onjabye nkuyiseemu eggaali ya music si abikonde ezebikonde zalingawo naye ya music yesinga okugenda waggulu ebikolwa nga bikolera mu music muba mukyali mu music ono naleeta escalade ono naleeta hama naye mmwe mutambulira mu motoka muzipulimo bayize rumion artist abwe zirimu obwavu bungi nnyo obwavu buyitiridde mu bato yaabwe batambulira mu zipulimo oluusi ne bodaboda nazo si zaabwe eggaali gye bagenderako kugamba egenda nakubaavu by the way awo nga tukyali awo waliwo ekigambibwa nti olutalo olwo abanalizing ebyamangu nti woba walaba ennwana eyaliwo nti ekintu ekyo kiringa ekyabadde just scripted mbu sitanti n'okuba omuntu amanya nagagala okuvaamu sitanti yawe olwokuba balina ekivuera ndani tebangako sitanti bakubye kalifa si ew'amaaso amanene amakanufu ate yabadde buwomu ate n'abaana abo basiru kyesina bakumanya ani yabadde akwata kamera yakwata video ali ku team Fake Gaza kai kiraba obusiru obujjudde n'okola omusango eyakubye yekingizale andi ebitajyamumanyi bw'alina n'olunyimba mbona muyimbi kati abana akwagala batanga otandikidde mu nsasage ekkuba abantu oli upcoming oli musajja mukulu nalaba musajja mukulu okusanga bakuyita omuyimbi omuto teri kibinga ekyo tolina noluyimba oyagala kuyimba otandikidde mu kkuba kyabusiru ne fiiki ye teyakubye kubanga yasigaddeyo bwati ye ngaayagala mubuuzabuuza mukakanye bukakanye naye gwe n'okuba bukubi kiba kya busiru nnyo ono fiiki gwogoberera yayina watuuse anti olaba obuzibu era buva buli wali ku maalo nti bano abavubuka baffe tebafuna training emala bayingira mu system naye system gye bayingiramu nene nnyo okubasinga oyogedde ku kintu ky'obwavu ba artist nabadde ngamba ono luli nti bateekeddwa okufuna naddala kati abo Fake Gaza batandika sente zaabwe ziri mu music genda mu studio wakati ofulumye oluyimba olubi
buli week okyegedde kuba sente zaawo wezikolaki weziri tonyuma ng'otambula wenna abaana balaba nga n'enjala ebekamera ngolaba omuntu omuyala n'enjala emuluma okyegedde atambudde mu miliyoni yataddemu emitwalo 2 agyeraliikira alina okugenda makindi amaleyo akomewo eno talina sente kakati obwo obwavu kyobola nti they are quick to make weird decisions nakuba omuntu oluyi busungu balina obusungu naye nga n'obusungu tamanyi buva kuki ate nga serebu okyegedde ekibatawanya bwavu tosobola kubanga olinamu akase awo fikigazo yabadde sayabadde alinamu miliyoni ngezi mu nsawo tosobola kudda kwagala kutegeera ono kyakwogerako awo ennyini n'ekirala okolera ekintu mu maaso ga embasi nga tomusanze ku street oba mu bbaala maaso ga embasi maalo tebamanyi nga kyebitegeeze byebintu olina okumanya wa olina okukolera ekintu ng'ekyo bwekimanyi tino nsobola okusanga bukenya awantu nesamunyega ekyokubiri bw'oba ogenda kuzza omusango ekikuteekesaako kamera ki nze bwe obusiru obwendaba obwekika ekyawaggulu kugamba weewaako obujulizi yagikutte ng'ateekako nebiga bulijjo ali wano yeewaga kati ate omukubanga mulina kamera nga mumukutte era nemusalawo nemugifulumya busiru bwannabaki kyetaaga agadagaga mbona ge bankubye nga bamubuuza bakubyewa oluba lulikkiriye tolina obuvune tolina woolagabakubye bagamba mulaba alina obuvune bwonna atwegeye bamukubye nigwe nemwekolero nedda maalo nga tumaliza ensonga eyo yemu eggaali zifuuse eggaali eyo topika ebaddewo ebbanga lyonna Alien Skin ng'ali ku Stadium yabuuzibwa ekibuuzo kyekimu yaddamu bw'ati nti eggaali naye kati awulira si kyekintu kyeyakyayagala abantu mugende maaso n'okuba nga mukola ki mwogerako n'agamba nti ekirala omuntu olina okubeera n'eggaali ng'osobola ogiriisa waliwo eggaali ezitasobola kulya waliwo ezitaliya kati yakubye munne oluyi tasobola kubanga yabadde akuse kati kankunyenya yabadde muyala ekyo ekintu ky'eggaali kiri so expensive abo nga wobalaba tibalina batono nnyo abatasulaawo kati bagamba tufigaza alina ennyumba namba makamalamba gayapangisa kitegeeza nti bonna bakola ki basulaawo balina okulya n'okugula amayirungi balina okugula enjaga olumaliriza ekyo netulina we tugenda balina bonna okubanga tebatambuza bigere tebatambuza bodaboda emmotoka kitegeeza nti nno apangisaamu n'ezimu neziwere muloka nga 5 bonna atenere ate 5 nga bonna bepakidde nga bano ababba embuzi mu kyalo ababba embuzi mu kyalo olwo yakwata embuzi n'azisiba obukaaya njagaba baja nazipakira kumukumu kati bano abasirikale abayitawo bagamba batwala baja ninye embuzi ziri zikizabadde obukaaya naye nabo we babeera kano kitegeeza nti wootaabawo essente nga nemmere tobawa bulungi buli batuuka mu society bagenda kubba bebagenda okubba amasimu ogenda bayitamu wano aleerisala bantu bano waliwo gwe bakuba naye nga esente bakukyambuye mu ddakiika budakiika bakuliko mu ddakiika ate tolina kyogenda kukola bakuleko otidde oli oti nga bagenze n'essimu n'essente